Abakulembeze mu kitongole kya KCC abalonde nga bakulembeddwa mu Lord Mayor Engineer Nsubuga bali mu ezo babukeereza nkokola ku City Hall okuba ebirayiro ebyawa obuyinza mu butongole. Ensonga y'obuyonjo bagikwasiza maanyi okwewala okusaasaana kwa bulwadde bwa Ebola nga buli abadde ayingira abadde anaaba mu ngalo. Omukolo gw'okulayira gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo abakulembeddwamu Hajati Sharifa Buzeki era nga bakira malala okulayira gwakwasa ssemateeka w'ekitongole ssaako n'ebigenderako. You have the Local Governments Act, ACAP 138, and you have the Rules of Procedure for Kampala Capital City Authority Councils 2024. I congratulate you. Bakansala 34 olunaku olwaleero bebalayidde nga bw'ogattako Lord Mayor baweza 35 era ng'akulira oludda olwawula gavumenti Joel Ssenyonyi omukolo agwetabyeko. I, Namazi Olive Kagobola, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful in service. By law established, so help me God. Akulira kooti ya Buganda Road omulamuzi Neombe Rita Kidasa yalayizizza abakulembeze. Swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the function of the Lord Mayor. I, the Executive Director, Kampala Capital City Authority, now officially invest you as the Lord Mayor of Kampala Capital City Authority. Amangu ddala nga yakalayizibwa bali mwezi atwaliddwa mu ofiisi ye olwo akulira ekitongole kya KCC Hajati Sharifa Buzeki n'agimukwasa mu butongole. Bali mwezi ayogeddeko eri bannakampala ng'asuuse kwetondera abawagizi be abaagaaniddwa okujja mu bungi olw'ekirwadde kya Ebola. The people that we had invited, majority of them were denied the opportunity to come in simply because of Ebola. And we need a healthy community, we need a healthy people. Bw'atyo bali mwezi yeeyamye okuweereza bannakampala mu bwesimbu awatali kusosola mu langi ya byabufuzi. Enguzi tweteeseteese okukwatagana tuteekewo integrity and accountability unit. Enguzi yabika bingi. Agamba nti abantu abasoba mu bitundu 6 ku 100 abaggyibwa ku nguudo tebalina wakudda ng'ensonga eno wakugitunulamu. Abamu ku bakansala betwogeddeko nabo batubuulidde bagenda okutandikirako. Njagala okwebaza abantu b'omunaka West abasobola okumpa akalulu n'ekibiina kyange kya NUP. Kakati ensonga ze tugenda okusookerako ze ensonga z'abantu abo informal sector. Neerayiridde okuweereza eggwanga lyange nga siritiriridde neerayirira okubeera nga mpeereza bannakampala ewatali kutya konna. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.